Olaba leero Seguya wano ewaka wange wano wangi tekisobola kujjawo mu bitiibwa ate nga mekaniganye mu suuti okujja okwaniriza omugagga Don Chris wa Sky Don Chris omugagga asazeewo okuba ow'omu Kampala asazeewo okuba nti ajja akukyalireko angambye nti azaalaba obutambi obw'enjawulo ng'okaaba owulira otya okuba nti abamu ku bagagga b'omu Kampala basazeewo okujja okukyalirako obadde okisuubira mbadde sikisuubira omugagga wo atuuse Don Chris owa Sky Penis mutya embeera etambula ekenakubeera omugagga takuwamu nga mwavu ogambye nti notokola otya embeera ya bwavu bazze kukuba kunfufulwa naye oba omanyi nti wali akukikumya oba oli mukazi oba oli musajja oba oli mukwano gwo oba oli antya noonya lwasi otamunoonya towetuuka omugagga lwaki ekyo bwekiri tumenyereyoko waliwo atalyanga kikumi kyange mu abali wano ate osookera gwali wano abali wano si kikulu naye abali eri bano bakola jja buntu wa bulijjo kati abali eri batujjukizemu tebayite mu bitiibwa nja kuba ngaabanja batumire butumizi nti otumidde gundi bonna benawanga sente abaziryanga nti gendi nayamuwala akyayinawoko aleeteko kwezo ze wamuwa era olina gwosinga otutumira muwaawe mukwano gwo kati si bazirya n'emikwano bakwegala kumpalanya bantu era libalinga abakuwalana gwe ate oba tebajja kulabana kati ono atalyangako era yazze bankyawadda anegojjukirayo kuboli eyali ayiteko ku ssente yo ng'akubeera ku lusegere takuta ng'azitwala okufaako naye gwoza nabakonoomu ate seeguya tunoonya ssebo mama wuli wale tetwazze kusaagamu point enkulu gye tubali tubuuza funayo bw'otumirako tintumira gundi egundi abali mikwano gyo just kubatumira banaye mundeke kijja kukwata ku mutima gwo ogambe Skype zasitu Tanzania Skype obuze na mmeka oli muvubuka muto mbola kalebe wakumya otya ne ssente zino because kati gwali mu kibuga Kampala nesonyiwa abantu mbanambwa yange otegeeza nti nembwa yange nekumulimu togirabangako nesonyiwa abantu mbanambwa yange kubanga abantu babi era akusekera nga akwagalako ekipi kyenyi naye bwamala ekifa todamu mmule naye makona buli nabasejja kuddamu ojja kunda
kawempa muzeeyi wange Lwasa kuba ajja kudda nze nzikiriza tajja kuddayo wabula yeesonyiwa abantu naye akabwako tambule nako abantu baveeko abantu babi nze nabeesonyiwa mbeera mu motoka bwogu nambwa netugenda out nembwa kyekireetera abavubuka abafuna essente ne zibagwako mangu ziba tezibaweddeego bw'oyina gwe manyi yaggwamu Lwasa asobola okuggwamu nga ggwe kubanga yaggwamu naye asula mu kaliro ayinawo n'akamu kamulujja naye gwe buggwamu osibiramu mukyala so yenjawulo eriwo eyo ani agambye nti nze nali mbateeko n'essente zengiriza oyinamu olukomyo totuusa otyawa gwandiiseewo so ekikulu kwesonyiwa abantu nakukola bikunyumira ekikumi kyolidde ekikuyingira mu mubiri gwe kyekikyo oli kijja kumuluma ng'osipendinga n'esipendinga ekirowoozo bakijjeewo ekyokugamba nti bannayike ngende ndabe ku abamu kuba ate saakifunako olwo naye amaliro ge nasooka ofuna aga Lwasa ne saaliyo nga ndaba nti obusente obumusibizza zaali 17 saaliwo nge nali nze ngenda obusasula obusente ekyo saakifuna leero obaddi nze nfolowinga story yo kuba nakulwaze nga mumukolako stories z'enjawulo ningamba kale paka kana njo mwazze ninga sibitegeera bulungi bigenda mu lunaku kati ninga nja kusitukiramu nze mwennyini ngende mukwatireko tanoonya za business niyetaaga kubeera ng'omusajja omanyi bw'oba amanyire okubaamu n'ekikumi mu nsawo miliyoni oli oba n'obukadde obubiri oba toyina ng'ogyeko ekyokuba nti baali bamubanja miliyoni 18 settlement kizo wali olabeko mu vidiyo ya Lwasa ng'akola nzikwata ku mutima nga gwe omugagga nnyingi nesobola zitematima kati kuba buli emu njiwuliriza buli emu njiwuliriza kuba singa abadde anoonya sente za bizinesi okutundawo n'akola bizinesi tekirina mbuzibu bayita natunda wonawo kawayina temumanyi temusobola kumanya so anoonya neddaala limutuusa wayina kubeera kuba kyeyamanyire okubeeramu Lwasa omugagga abyogedde abadde awulira alaba obutambi bwo miliyoni 18 zikututte ali mu ntebe yo obugambo ki bwomugamba sebo nsenso okujja okundaba webale kujja kundabako n'abalala mukole ng'ono olina abantu bobadde nga oyita ennyo President Museveni ne Brian White eriyo yali akuwaddeyo ka message oba essuubi tewali wayogerako nti President Museveni yali naamu omulimu omulala kati buli lwe namukubiranga katakwata naye nga balina baba bagamba kati Lwasa mukolere ki sikyaliyo kale newuunya naye ofiisi ye ekyaliyo ofiisi ekyaliyo bampe yagiddamu oyo ate simanyi kyeyanonyina mu ofiisi eyo kuba takwatira ddala simu nazibala mistikolo nakuba 2 mwegi olunaku lumu oba buli lunaku ngokulu mu nnaku ndoza nga 3 nakuba 2 mwegi ndoza simu eginotinga nagira nti eno ya Lwasa nakuba 2 mwegi katakwata yani aizo banga tamanyi wali omukyala engulu eyo linnya ndyerabidde naye nga esimu yengina oba oli bwe yali agenda yamuga nti owaye togeza n'okukwata essimu eno eyoono simanyi oba teyamulekera amawulire gange simanyi omugagga Don Chris owa Skypins sooka omutunulyeko katono nga omulaba obadde ojja okaaba ebizibu atudde mu ntebe eyo mubulye ku bizibu ebikuluma Lwasa ebizibu ebinuma nsuubira abimanyi kati bw'obimanyidde goloza ye tabimanyi agambye abadde alaba buvidiyo bwange alaba era olina buli lunaku oyinza okubanga buli mwezi ofuna ebizibu bipya ng'ate byetaaga kukimalirawo mwami wuuyo mugambe Lwasa mbe baawummulamu ndowooza kirabika oba
baafuna essuubi nti pulezidenti anampa ssente simanyi naye nga babadde bakiwummulamu nga tebaji naye ate baddayo omulundi ogusembayo ne bajja ne bavalyuwa baabwe okitegedde kati ekyo ate mu bwewozi kitiisa oli bwaleeta valyuwa kitegeeza ekizimba agenda kitwala naye nga mmeka entuufu gye babanja babanja 7 miliyoni 5 Bakuula mmeka? bampola biliyoni naye nabasasula ate nga buli lukya nobwe 7 beeyongerako lwa interest. olwo baalustopinga kale omugaga Donny Chris eyali omugagga waffe mu kibuga wadde ne kakati mugagga kuba swa mukalina omubanja miliyoni 5 simanyi kati kiki ekigenda mu maaso tujja kugenda nga simukamya ayina ekibuuzo Ninayo kimu. kyalwaza Omukulu Lwasa, abagagga ensangi zino bakaaba waliwo omukyala yabadde akaaba naye ajati awo wajjuma ye bamulangirire mu lubu lw'abaavu kooti totidde kulangirira mu lubu lw'abaavu sibitidde nze ate oba siina kale gwe oyagala neteekewo nga siina oba gwe weerangire siina buzibu bwonna bagamba weerangirira juzi nti oli mwavu obuseera bwabwe naye kooti yerangirira abaavu omuntu tabeerera yerangirira oba okyayinamu akazimbe nga kano kati byolangirira bituufu vaawo naawe kati nze nina okumala okunoonya kooti nve wano ngenda nginoonye oba yo yeyina okunoonya ekunoonye kulangirira ino yinangiri oba teyagala erekeyo oba tekolaki oba teyagala erekeyo kooti anti kati abo abakubanja bagamba osigazaamu ettooke kati jomayi bwe bamulangirira bamubanja bakkiriza nti kati bajje balitwala oba balirabawo naye osavaivinga otya mu mbeera eno because wali wamanyire okunywa kuleti namba eyagwe naye musajja gwe ondi bubi musajja gwe bali bagivaako musajja gwe ondi bubi oli musajja mwavu soonyozijjawa because lunaku okaaba nti olina namba nkyanywa ndi munywi naye nga sigufuna gwe nnywa sigufuna gwe nnyo kubanga siringa mmwe nti ŋŋende ntuule wali nedasebe nina okugenda mu bbaala nga nina zinkola ki kyekikutwala mu bbaala ng'oli mwavu musajja gwombeeredde ki musajja gwombeeredde ki ebimu ku byakwavuwala gwali mwenge ebimu ebyakwavuwala kwata kunyo ozimbyewo nina byenzimbye naye ebyalwasa byali mu kamera ebyona byakwavuwaza lwasa obimanyi mwenge n'abakyala simanyi okyabaliko babita ekyakulese wano kyabwavu bwange abakyala baveeko ebumba buleke nekyana kyendabye wano nga kirungi naye obwavu kibi simanyi abadde oli kulisi bino obiwulira omuga linda mukatono ema newaza otya abakyala wekiri wano olabye sayidi okirabye naye tolinamu ssente ate mweziri ekitegeeza bwozifuna ojja kutandikawo wakuma vaako Donny Chris ng'okikoze otya okuba nti abakyala tebakumulaamu nnyo naye kakati gwe nanina yankyayi kati obulumi nina bungi naye mbakyayira ddala bonna lwasa kyekyo omukazi omuteekamu sente nnyingi nnyo naye nakufuula omusiru kati bonna nabakyayi balaba bulabi kati gobeerawo otya mu mbeera y'obusajja nja kufuna gwempasa nja kubayita abaana bagenda okwetega sibalinaako buzibu abakyala ekyo nkibagamba buli lunaku sibalinaako buzibu naye bwaba mwavu tajja oyagala mugagga
oyagala kugattako angattako santoolako ekitegeeza Lwasa gwe wabeeranga nabakutoolangako bokka beere kasita bamwali nga mukola nabo wanyi sebo kale naawe manya ndi bokola nabo batoolako Bali bannamawulire. ennyo Yani oyo. owaye Yani oyo ddala. naye musajja gwe amumanyi muleke Yasinga oziriyo. naye si yasinga ani yasinga oyo yalya naye nga bambi siyalya nnyo Olina gyewangamba Prade empya gye yagana okukunoneramu ng'ate ye breaking the down. ye kakati nze olaba bangobera mu nju gye nsasula asikale nanga atoyingira nawe okyabanza sebo nina amaka nina amaka sebo Sebo, don't please. sebo Bwe wapangisiza ennyumba asikali agano yingira. Nakuwa nsonga ki? Ebizibu. okuba owayavuwala n'okkakkanya omwoyo gw'okuba nti abakyala wali obeetaaga nnyo n'okukkakkanya ekibanja tekikyaliwo tokyalina kibanja ennyonta ennyonta teriiko eyo. temuli basajja naye ffenna tetufaanagana abazadde bo gye bali bombi butereevu ani yafiirwako bazadde be Nze. kati muzadde wo bwe yafa bwewaddayo ewaka tewakyakala mu kitanda Obuuziza kyaki ekyo. kibuuza kuwonaagamba Okyali ku kibuuzo ky'amagona. nti bweyavuwala omubiri gusigala tegukola wali awo abamu batiisa oba batya okudda abagagga okujja okulaba ku lwansonga banakuwa ku ssente era ojja kudda mu bakyala eriyo omugagga atalabera mu bakyala bwenga tobalina anti gandi bakanja Ate bakamubba. bakancawa bakancyawa bubaka kibawa abakyala abakuula abasajja balekerawo obubi balekerawo obubi Ebizibu byammwe nga bifaanagana. muyambako ate nasigalewo alina kyeyeetaaze kyonna njamukwasa abeeni waliwo kijja tambula bulungi notunulira ssente nga tezinakatutuko Lwasa kino goyinza okitutemeratemera ng'oli mugagga wadde byazzewo ebityo omukulu oli yakyali mugagga ebizibu byammwe mu bakyala byagala okufaanagana abagagga babatya n'abakyala obulamu obuba butya nga muyinamu ekyo kankimuddiremu obuzibu obuli mu ekyo nti omukyala ajja mu sisasimuwe ayagala byolina sibu kyobola abaavu balina laabo kitegete naye ffe buli gwobwako nga ayagala ekyo kyokola kibi ate bwakifuna n'akuyisa bubi kubanga nze okunziba ng'ompa ekitiibwa tewali buzibu naye ate okunziba nga tompa kitiibwa kikisinga okuno bwe bakuba nga bakuwanga ebitiibwa oba bakutwalanga n'ebitiibwa bali baserundeka kati obugambo obusembayo busindikira era Diana yekagwe nalijjagala lwaki gwe nsindikira ali alina omusajja we yafa omusajja abasinga okwagala kale nekiri ekyakuba gwenasinga okwagala nekiri ekyekuba ttato olwa Lwasa ekikuba ne market oyo yazaala omwana talina problem yakuzaalira watatu watatu Eh. yazaalira omwana kitegeeza bye yakuba byali tebikuluma ate omwana wamulabako twakumufubeera naye nga tugamba kusindikidde mukono oyo eri enjo gwe nawasembaga enzimu eyo yampa kakono ye enyo yakusindikira mukono gwa mwana kakono kaali bwe kati naye kakati okyakalabako oba wakoma yakasangula ate naye nga olubuto dde walulabako olulabako wakakasa lwaluliro okusindikira akakono k'omwana yakusabanga nez'obuyambi z'omwana ngaomuwa oba takusaba oziwaayo oti ekintu kyotalaba kati akakono katunulira kali kafaanana ogugwogo mwana wange akakono kali kafaanana ebigalo byange bino oba kaali kacyina yasindika akakono
nenga nti nsindikira omwana namusindika nga wata esimu zammwe ezo zirina ekifaananyi ngaokiraba omulundi ogwo namusindika omulamba nensanyuka mbazawo bwe nti bitebanaye bane mujje mulabe tebamukebera na bugere teri alaba mwana mulamba nze nafuna chance era omulundi ogwo kati nga kugamba lwaki abyanguyewo bijjako mbuye tayagala kulaga mwana we naye ngendo kinonyereza talina yadde yali wa neighbor talina yadde omwana ate Vanessa veeko n'abayaye kati watatu omwana gwe yakuzaalira mulabako tubambi omwana waani tegeza kati agenda kufuna ne ku mata doni aleesi aja kufuna amata naye mukadde engeri gyalabise ani alabise mukadde engeri gyalabiseeko mu kiseera ekituufu kufuna amata olwaleero waliwo omukyalo oli omulala gwe nakusanga naye nabugabo tutwaliro ne sipapa ne muzinamu awo ku high table omukyalo ebaye mukyala mukulu eyakolera birthday yamuweredde wano yamuweredde site muganda ekifaananyi kigaanye nakola mukokoyo eno site mukwasize bano omwami ono ampadde kavu entandikwa newe simubala ndozi omulabye bamuyita Don Chris